Natandika amagye gano mu 1981 omwezi ogw'omusanvu nga nva ku Mutala Buwambo Kigogwa ekyo kiri ku Bombo Road awo. Nga sinaba nnyo okugenda mu maaso njagala okutuusa omukisa guno okwebaza omukulembeze w'eggwanga His Excellency Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni. Ekyo kintu kikulu nnyo n'obuwembwefu bungi nnyo engeri gyatufuzeemu era gyafuze eggwanga lino okutuuka ku makula geririko essaawa lino. Kintu kirungi nnyo. His Excellency the President of Uganda, I'm saluting you sir. Thank you very much kintu kyokoze ku nsi yaffe Uganda. Kintu ekyantwala mu magye 1981 Ekigogwa awo mu Wakiso District Bombo Road mailo 14 we nali mbeera. Ekyantwala mu magye awo waliwo omuzeeyi wange bamutanga Semu Walusimbi. Semu Walusimbi oyo yalinga akolera mu kibuga. Kati wakolera mu kibuga eyo najja asanga road block mubayita Ekawanda. Ekawanda awo waliwo road block mu kibira awo kati waliwo akatereka ba veteran. So road block ene bamukwata nga bamubuuza ebifa mu kitundu ekyebuwambo Kigogwa. Ne bamugamba tuwulira ekitundu ekyo kirimu abayeekera. Gw'omu ku bayeekera. N'essaawa eno tugenda kutta. Tubuulire era yogera amazima. Muzeeyi yabagamba sirina kyamanyi. So we yamala ne bamugamba oba tolina kyomanyi katukusala obulago. Amazima gali nti muzeeyi Semu Walusimbi bamusala ku bulago. Wano ne babusala. Ekirungi bambi tebakutula mu miro. Kati we bamusala obulago obwo naddeeka najja nga omusaayi guyiika wano ku ssaati ne tugulaba ne tutya ng'omwana omuto w'omanyi nti ddala muzadde oba musaze olaba musaayi olina okutya. So bannayuganda bannange kyekyo kyengezaako okubabuulira nti ebiseera ebyo tebyali myangu naye nga bakya bamusala tenda ali mu maaso mpigi. Awo pulezidenti waffe omulungi omwagalwa His Excellency Afande Yoweri Kaguta Museveni abeerewo awangaale, Katonda muwangaaze, akulembere eggwanga. Awo atuweerera briefing esembayo. Briefing kitegeeza okubuulira, by the way, okutubuulira ekisembayo ku nsonga gye tuliko ey'okununula Uganda. Okulemwa oba okukola ki okuwangula ku bibiri kwaliko ekimu. Naye nga ekikulu kye yatugamba tulina okukola ki, tulina okuwangula. Tulina okumanya nti tukuba gavumenti y'obo tetugijjeko. Twamuwuliriza bulungi nnyo His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni. So briefing yaggwa ne tukuba tandika Katende awo ne tubakuba ne tubajjawo otwamalivaawo tuuto tuyingidde ekibuga. Ekintu kyenzijukira twegabamu ebitundu awo omugenzi Kashiringi, Afande Kashiringi ne group endala awo bakamandazi 5th Battalion by the way. Afande yali amaze okutuwa task jukira ko bakamanda ne bakwata oluguudo olugenda twabakyamira Katende Namasera waliwo olusozi luwanvu nnyo ndoza kati waliwo abasirikale baffe abamu abakuuma bwawo Katende Namasera ebitundu ebyo. Kati ngabo 5th Battalion ekigendera kyabwe kyagenda katinga luguudo luva kusalako oluguudo luva Kampala mpaka Entebbe era kyakolebwa. Ne bagenda nga bakamandibwa Kasiringi omugenzi n'abalala bakamanda Ntebbe eyo neggwa. Nze 11th Battalion ne bannange nga komanda munnange nandi maaso Kayongo awo ne tuyingira ekibuga ne bakamanda abalala besinza kwogera wano kubanga buno obudde butono. Tutandika kuyingira ekibuga tukubye. Nzijukira ebiseera ebyo nali platoon commander nentuuka Enakulabye ku roundabout awo. Era awo bwe twakolera Ryogo esooka ne tukuba ng'ekigendera kyaffe kyagenda kukuba Wandegeya ne Kololo. Kyokka tuba tukuba ne tuluka Wandegeya
awo emundu yali kololo gye bayita Cement View. Mu mazima saagadde kulimba emundu yatulemesa Wandegeya kubanga jjukira abamanyi Kampala obulungi kololo wobeere kololo wobeera mu Jaasi oteekwa kulaba biki ebiri Wandegeya bagiseetinga ng'ekuba Wandegeya eyo bagitanga 14.7 mm ng'eri waggulu ku lusozi ekuba Wandegeya awo batukuba Kampala tukuba etulemesezza tuzze emabega olunaku olusooka Wandegeya ekoze eki egaanye Wandegeya ekoze eki egaanye naye netugamba nedda kale katufungize netudde Naakulabye wetudde Naakulabye awo street yawo netukola lyogo netwebaka jjukira tukooye tewali byakulya nti ebintu byengeri ng'eyo enkeera waalo netuluddamu didididididididi bavuddewo Cement View tugikutte endulu netta abalabye bwe twamala okukwata Cement View awo mpaka tugenze kyenzijjukira obulungi ogenda okusiba nga tuli ku kiggwa kya bannaffe abajobulizi kye bayita ekyennamugongo. Kampala ekoze eki ewedde jjukira Kano James Wamala ni musajja wakubeera mu maaso lwana ntalo nga bwe nabanyumiriza emabega kati ebyemabega byebiri era ebigenda maaso bisinza kubanyonyola kubanga obudde butono kuli kulutinga kukola kipindi kya siyaasa kuli baana inji kututegeera ani buli omu n'omulimu gwe nenze ng'ogwange gwakola ki gwakusonga Namugongo twebase tuumudde kati ng'ekigendererwa kyaffe kyakujja mu buvanjuba bwa Uganda awo waliko Jinja Mbale awo naawo era kyakolebwa netusonga netujja Buliji Jinja tuyingidde Jinja Gaddafi kyamukisa Mukama Katonda wa buyinza n'essaawa eno okulaba nti mu kinaana kuva 81 we nasula nga mpamba okulaba nga ate nkoleddewo ekyamagero essaawa eno kyendiko so nina okukyebaliza Katonda wamu ne gavumenti yaffe netutuuka wano awo nabo aba wano baaliwo nga batwegasseeko tugenze maaso tugenze mpaka Kachumbara Mbale Mbale awo Mbale tubati tunayingira Mbale waliwo olutalo wakati awo bakuba bulungi nnyo tuwamba akatawuni bakayita Nakaloke kali Mbale awo netukuba amagoti enkeera waleera tuyingira bulungi barakisi ezo baaliwo barakisi awo Mbale kati jjukira bano betugenda tugoba badduka netusanga group y'abannaffe abali mu magye g'Oboti nabo bali endoza balina baali beekwese ne bagamba naye bana basajja bavudde Kampala olina baba no Mbale tunaakola ki bambi tebaali babi ne batwegattako ekikundi ekyo kyenzijukiramu omu kubanga saagadde njagala nkakasa story yange gye njogera nti ya njigumiza mwalimu kamanda Juma Seiko nzijukira waliwo Major Juma Seiko Sikowa Major Sikowa bambi naye Musebeyi omulala wa Mwitani abasebeyi awo batwegattako bakomanda biseera ebyo tumobilize ngeri emabega gituvudde tusonze Mbale wedde Kachumbara awo bambi nawo waliwo ebyafaayo byabyo bantu bafiirawo we wali Jinja wano wafiirawo bambi nawo dereti waliwo omu munaffe waliwo yafiirawo bamitanga leti mwerabiddemu katono wali Ngoga Ngoga yafiire Kachumbara gubakubire Kachumbara awo oyo naye naafa netugenda maaso bwe tutyo tuyingira zisoroti ezo tumobilizinze awo bonna badduka mpaka soroti naye tugimaze tukute oluguudo olugenda Lira nzijukira bulungi nnyo eyo 11th Battalion ne 7th
battalion ezali battalion B fe twakwata kinankali ekyo nafande sefali omugenzi tugenze tuyingidde lira tugimaze bulungi nnyo lira twagimala ne tugenda ne tubuuka bridge eyo bagiyita Pranga sinza kujerabira awo nabo baaliwo amasasi gavuzevuzeemu awo bagenze kati awo bitundu awo twegabyemu abala tukwata kitigumu abala bakokose omanyi twagala tuleke mulabe mabega babo bagenze mukina padere waliwo akatundu ako bakayita patongo ekitundu bakiyita patongo eyo nayo nkoloddeyo nnyo okumala emyaka gyange bamala patongo kalongo bamaze kalongo bagenze bayita parabekekali wamala parabekekali basse ku river Nile eyo group esse ku river Nile kati awo tubuuka amazzi ago gomuggogo bayitawo bwerabiddemu katono bayitawo bridge eyo ebuuka river Nile okudda eggulu kati ng'ekigendererwa kuwamba bitundu ebyo abasajja abo baveeyo eyo oba by the way abala bayingira mpaka bayingira Sudan awo ne tumanya nti yonna kati Acholi region eri Sechuwadi ne tukomawo wenzijukira obulungi ennyo we twabuukira omuggogo baguyita river Nile ekitundu bakiyita Lolopi is it Lalopi spelling oba ebuzeemu kale Lolopi ekizibu ekyali awo kyenzijukira ekirungi ennyo yali nsiri sigirabangako bukyanzaalibwa ku muggogo yali nsiri kati abasajja abo Katonda yagenda natukola ekirungi feri bagireka emitala kumbe n'agivuga aliridawa ali mitala Katonda natuyamba tumobilize nga omanyi kipindi ya siasa ya NRM stoko NRM ebiseera ebyo netukuba ekipindi nga tufinza kubulirirwa ani amanyi feri eri alabise we yamala okulabika kati nga waliwo bakiyita obwato mu Luganda bakiyita bumwanyi ga kifuba oba bumwanyi ga nkasi kati obwato bwaliwo busatu bwe twasoose kubuusa eri emitala lwaki tububuusa nga tetunabuusa feri basekiwalinga emitala ng'ekidyeri kyaffe tekinakola twali tumanyi bifaayo indeed twakola ekintu kyekimu ne tufuna abaana baffe ne babuuka ku butungi obwo butonotono obwato obutonotono bw'enkasi kuli vana ne tugibuuka kyatukolera bulungi nnyo kati gurupu ennene nayo neebuuka ku feri baasi olwo tugenda ekitundu kye bayita Moyo kitugendera twagala okutandika kununula West Nile tugiyingidde river Nile tugibuuse tugenze Midigo Yumbe awo ne omugenzi afande Sefu Ali omulimu gwe nakola awo gwenzijukira nakuŋŋaanyaawo emmundu through mobilization ekyo mugamazi genjagala twakuŋŋaanyaawo emmundu oba ne bannange sijja kubeera omu twakuŋŋaanyaawo emmundu through mobilization nga wotumanyi siyaasa yaffe kuba naffe abarescue front abalinga bakamandingibwa afande Moses Ali ye group eyo muzeeyi tumulaba muzeeyi wa kazi yali eyo tumuyina wano ne munnaffe komanda Lumumba ayi wano tulinayo wano kintu kye tulitanze naye bambi bakola omulimu ebiseera ebyo tubomobilizinze bote balwana ne batukkiriza okutegattako so I'm congratulating Commander Lumumba is still alive kintu kirungi nnyo Lumumba bagwagalayiziza bannaabwe n'afande Moses Ali bomalayiziza ebikundi bantu bingi nnyo besoyinza kwogera awo ekikundi ekyo kitwegaseeko abali mu kikundi ekyayitanga West Nile Bank West Nile Bank Front ebyo abantu abali bamadi balugwala awo ekikundi ekyo kyonna enjiri eya NRM government ennungi eriko kati ne bukulembeze bwaffe bwa fande Yoweri Kaguta Museveni ne bakomanda bonna abaliwo bwetu ekipindi kyaffe kyekyo kyakubuulira njiri kiki ekigendererwa kyaffe biki ebyo kubanga muno obudde butono sinza kumalayo naye nga ebintu bingi
West Nile tukoze eki tujingidde tuto moyo. Nzijukira ngande we nali maaso nagenda mu katundu kabayita Nyoli kali ku border awo kati waliwo ba refugee camp ndoza Nyoli awo Nyoli bwetya awo naona tukampinga tetumala netusonga tukwata oluguudo lwaffe olwo kati pulide government yerukoze lwa Collins n'ebiseera kati ebiseera ebyo byali byattaka ng'ebintu si byangu byali byattaka tugenze mpaka awo tuba tujja kitundu kiyitibwa Koboko kubanga wova Yumbe awo obodde ina kudda Koboko awo nawe tutuke Koboko kati district number enjiri yeyo ngere mabega gyenvudde olwo kati fe 11 ezo battalion ezali sonza awo ne banange bakomanda banange era munawulya stories zaabwe kati ndozanga omukulu his excellence amaze okulaba nti awawedde kati fa abasajja bagenze nga tusonga mu maaso ku musita tugenda twera nakiraba nti abasajja bana mayino okukola ki okudde emabega kweko okudde emabega kati tudde emabega naye nga ate bannaffe eri emabega nabo bakola ki bagenda bakaba ebitundu batekinga over ebitundu bye tukola bye tuvaamu kati tujja mpaka mu Arua twagifuluma kuvaawa Koboko era njagala omuntu akinakani kati mpoze ekirala kinyinza okuddizaako emabega Arua ffe tugifuluma okuva ebeera mu maaso kati kubanga Arua obubi ebeera mu maaso twagiva mu maaso batwetolera Yumbe tukikuba nga tugiva Koboko jukira bannaffe abalala bafande Peter Kerim nafande Peter Kerim hoke ne group y'abayinza okujukira abo bakamanda abo bwate bajja bayita bakaruma kubanga jukira fe twayita soroti bo bakaruma kati awo twagala okusqueezinga West Nile bajja babuuka omugga River Nile Pakwaki jukira nesibuuse Pakwaki mu kuwamba akunjagadde kategeregane bulungi embozi yeyo sibuuse buliji Pakwaki muki mu kuwamba mbuuka buliji bwaji ye Pakwaki oluvanyuma lw'okukola ki lw'okuwamba kubanga twafuluma eri abalala ne bafuluma eno awo tusqueezinge ekitundu tubeere nga tukoze ki nga tukinudde basi tutuuse Arua nzijukira bulungi nnyo Arua twalina ku mmotoka kubanga ndowooza ekintu awo tuli mu ttaano enduulu evuga jukira emabega ne kugambye mukulembeze gwanga kati kamanda waffe in chief omulungi awo atugambye tugende tuwumulemu tumaze omulimu abalala batekinga over eri emabega odeze tuwizidoyinze tuzikutte mpaka Kololo Cemetery View awo mbadde njagala nkomaawo tutuse Kololo 11th Battalion tukampinze Kololo mvudde waawo nfunye obukulu ngenze military police ngadde first twice military police of Uganda waliwo ebiri waawo mukama wange nakolanga naye sijja kugendayo nnyo naye nze nakola emirimu bulungi nga twice kati wetumalaawo bwetutyo ne tugenda naye mbadde njagala twala mu kisa guno nkomaawo okuba nti nvudde eri emabega yonna nze Kololo nzize military police naye nga appointment zengenzeeko nyingi